Bibi n'ebyobugagga bya Hajji Ali Mwezire Hajjat Zula byayagala okutwala era nga zo famire zombi bbiri, famire gye yazaala omwana ne famire gye yalumirizaamu omusajja abadde bbaawe nti okukwata omwana we gwe yajja naye bannange byamabyo byeyongedde okukyaka nti munnange omukyala yenkola ye n'omusajja gye yasookera naye yaleka amuwaayiriza ebintu ebitategeereka naye mubulwa kuba teyabiteeka mawulire ng'ate ebyono byonna ngenda kubanga wamma mbikutuusaako. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era neesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suubiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olembesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suubiya News Extra. Munnange ebintu byo bikutte wansi ne waggulu. Omukyala yavuddeyo n'aloopa omusajja nga bwe yakwata omwana we, kyokka ate ne famire nazo zimusitukiddemu, zimutadde kayinja, zimutadde kakanja nga zoogera amazima munnange nti yo omukazi ayagala byabugagga agamaka gogenda maaso n'okulaba kugwe atulaba ye kalina gyogenda maaso n'okulaba tugenda gikutambuza kubanga eri Kinyana Mpindi ne Hajjat Zula wabeera ettaka lino lyowulira omugagga w'omundeeba Haji Mutebi eryagulira Hajjat Zula era wano yamuzimbirawo ekizimbe naye yazimbako kalina ya wansi era Hajjat Zula mu kalina ya wansi ku kizimbe ekyo we yatandikira obulamu ku ssente eza Haji Mutebi we mugenda maaso n'okulaba ye yagula ettaka n'azimbako bagula ettaka n'azimbako ate fulo eya wansi yesooka era Hajjat Zula oyo kakati eyasibisizza omwami we ate nga yagoba ne Mutebi we yasooka okubanga asula naye nga asula wansi. Kakati bwafuna ono kakati omusibe bwafuna kakati omusibe mu kiseera ekyo ng'amaze okumufuna kakati omusibe bwe yajja n'amusanga ntegeeza Hajji Ali bwe yajja n'amusanga mu kifo kino n'agamba nti katumalirize ate amaka gano kubanga yasanga asula wansi nga buliwo omupangisa ate nga ayagala kufuna na waggulu olwo kwe kumugamba nti katukufunire ate owogira ng'obeera olwo Hajji Ali n'agenda maaso n'okubanga ate amaliriza amaka gano. Hajji Ali mu kiseera kino kugwe atulaba yali mu kkomera gwe basibisizza ku by'okukwata omwana yamaliriza ennyumba eno kati ey'abapangisa era Hajjati yamusibisizza n'abanga obulamu obusooka era awo yabutandikira nga amusuza waggulu naye oluvannyuma abapangisa abajja nga baagala okutwala ekifo kyonna era ebyaddirira kwe kubanga ate wano baavaawo olwo Hajji Ali n'agenda maaso n'okubanga yamuzimbira amaka g'olengera wansi awo. Nkugamba ki? Kugamba nti wano Mutebi omugagga w'omundeeba yasooka okuzimbirawo Hajjat Zula nga bakyali mu mukwano yamuzimbira ku fulo eyesooka wansi naye oluvannyuma ennyumba yafuna abapangisa bwe bajjamu ate ne batwala wansi Hajji Mutebi we yali azimbye. Oluvannyuma Hajji Ali n'amaliriza ennyumba eno ne fulo eyo eddako waggulu gy'olaba ate n'amuzimbira n'amaka ag'olengera wali wansi g'emaka ga Hajjat Zula agwetogerako kakati afuuse ensonga atujja kumunoonya mu budde bwaffe obw'eddembe bino byonna ajja kubanga ate abyogerako naye nga kakati ag'amaka ono ge yamuzimbira era mwabeera era sawa zino mwali akugwe agenda maaso n'okulaba. Omusibe gwe baasibye ye yazimba ekalina eyo gorofa gy'olaba si kyo kyokka kiyakola n'amaliriza n'eno gye tusoose okubalaga. Kakati ku bino byonna okusinziira ku bye tugenda tuwulira okuva mu bantu ab'enjawulo abadde ayagalirako n'amaka ge tujja obbalaga agali mu bitundu eby'omutundwe go gafaanana gatya na obudde bunaabutuganyiza eyo naye tujja gendayo nago tugabalage eyo yonna property ng'agyagala. Ebisigadde tubibalekera ffe tuli okubatuusaako ate bye tujja mu bantu n'okubalaga amazima ga buli kimu nga bwe gatambula. Kalina bbiri zonna ziri zaajatika byebyo no munnange ebimu ku byobugagga ate omukyala Hajjat Zula byayagala okutwala era nga yo famire y'omwami yegamba nti n'amahale ge baamuwa omwali emmotoka munnange yo yagitundira nawo nga bakyalina mu honeymoon. Banange ono omukyala ye ayagala ssente mbu bwe buzannyo bwe ye aliringana bisajja bigagga ebyo kasita wangala nakyo ng'akikubaganya ng'akijjamu omuzimbi gwonna ng'amuleka awo nga mwavu era nga ye Shamim Mayanja olunaku lw'ejjo yavuddeyo
avuddeyo n'ategeeza nti yakafuna essimu eziweera ddala eziva ku sayidi y'omusajja gye yasookera wamu ne ku famire yo n'omusajja gw'abadde ali naye gwe yasibisizza gwe yagambye nti yakwata omwana we nga baagala baveeyo baanike oba banjale ono omukyala munnange nga waali omukumpanya nga waali omubbi w'ebintu by'abasajja bibabeera beekoledde kaleze simanyi kituufu kuba nange byensanze oba byendaba byenzija nembaleetera kati nawe osobola okumpa endowooza yowamaawo mu comment section kuba kati simanyi kikigenda mu maaso omukazi ayogera byala famire zino ebbiri awo gy'abadde yafumbirwa ne gyeyazaala omwana nabo bawera nkolokooto kwono omukyala mbwe yeekabisa obuzibu obw'ekirogo naye nga maama ono ye mubaaya nnyo kale kwegamba mwe muddaawo abakazi sitaani yali mukazi nze mbabuulira sitaani yali mukazi olaba omukazi abeera ow'omusajja ng'akimanyi bulungi nti si ye taata w'omwana naye namupeeka fiizi namupeekeza eddwaliro naye ng'ekituufu akimanyi nti omusajja si yazaala omwana eno bw'agozambu naye taata gundi ndi mwatulira ntya nti omwana si wuwe naye nge namupeeka fiizi amupeeka engoye amupeeka obuyambi omukazi sitaani nze nange interview nagiwadde obudde nze ku lw'ensonga kyankutteko ng'omuzadde omukazi yatulise n'akaaba ate enkaaba ono omukazi gye yakaabyemu yabadde empange omuntu akaaba gwe bakwatira omwana bwatyo si bwakaaba eyo enkaaba yabadde mpange yabadde empange yatulise lumu ate n'asirika lumu ate ne bwe bagamba bisajjamu tebiwulira mwesonyiwe basingomaaza balina ebizibu byabwe mbu yamuziniranga eddakiika 2 kati musajja watumaliye yonna yonna egenda kufiira awo emirimu gye gisiraanye abaana b'okusoma kufudde bano baatazaala be bamutuusizza ku ekyo okuyamba kulungi naye oyambyani era oyambye otya kyova olaba nze njagala nnyo abasajja agamba nti bwe mpasa omukazi eyazaalako tojja na baana bo sente sirina mmere yakubaliisa naye kwewala bino ebintu by'ekisirusiru wasa omukazi eyazaalako naye mugambe toleeta wano baana era nga bo munnanga abasajja bonna bali mu kutya bagamba nti mwesonyiwe okuwasa abakyala abazaala kone nga kimanyi si ffenna ate n'ekyalo n'omukyala twasoose kale ne tukwatirwa wamu ne tunyolera wamu wekibanga kituufu era si kirungi omusajja bamusibire eddala n'ate ne famire nayo eyina byereese ebiraga nti ono omukyala ebintu bino byonna yabipanze bupanzi bannange kati oba ekituufu kyekiri wanne nga katweyongereyo era ne famire zo zikyajjayo obujulizi obona omukyala eyalabikiddwako mu katambi nga wano wetuzze ge maka Hajji gabadde azimbira Zula we bagenda okubeera era nga bye bimu ku Zula byayagala ng'ayagala wano na wali wonna wamuweebwe nga biwandiikibwe nti nze Ali nguzizza Zula yeyakeeka kiri kwako akalabika mawulire nga seeka akubira Zula ne Hajji Ali mukomera nga akubira Zula nti jangu twogere ye Hajji yali asazeewo abimuwe Zula naye nga abiteeka manya g'abaana bamulinamu era ne bakola endagaano nga Hajji taziriimu Zula n'abali ebweru ne bakola endagaano kati Hajji bwe zaamutuukako endagaano nga Zula amugamba nti kumuguza Hajji n'abigana n'amugamba nze sirina musango gwe nazza nti nakwata baana bange ate bwe nkuguza ebintu bino nga saakwata baana sijja kikola nga mbiteeka mu manya go Zula wabula bwe mba mbikuwa nga mbiwa baana ekyo kiri oke kwegamba Hajji yali ayagala okumaliriza ensonga mu miyembe nga tezinagenda mawulire omukazi yamuteekako ekintu ne kimwezingako n'atuuka n'okukkiriza yeeyambule buli kintu kyonna kimuwe yeeyambule ebibye amuwe buli kintu naye ensi aleme kuweebuuka kitompeebuula kiyali ayagala amuwe naye ng'amuwa mu manya g'abaana be ono n'agaana nti tompa mu manya g'abaana mpanze Zula sobole okutundawo nga bwe yatunda puladde eri nga bakava mahale n'agitundirawo puladde okuba ye Zula bizinesi woman ebyo byakola kufeera basajja n'abatundako n'abaavuwaza era buli lunaku agamba mugenda kwavuwala agamba bajja be bajja kulya enfuufu mu mbeera ng'eyo agamba ne bizinesi z'omusajja zonna we ziri agenda zikwata kwegamba oli ali mu komera nti kati ewampeta yazitegeerera muntu ye wa bizinesi Zula tayina kirala weba omwetegereza ye wa bizinesi era ayagala kuba Hajji teyakwata mwana Hajji teyakwata mwana kalina yeeno anga yemugiraba nayo yemu ku ebyo byagamba nti bimuweebwe
ate nga tebimuweereddwa buweebwa endagaano zisome ng'ez'abamanerenda nti onguzizza wadde nga tataddemu 10 ate ye atunde. Sofa awo kati wetukyali omanyi mulimu okutandika ekintu ng'omanyi kigenda kuviiramu ebirungi naye ate munange ne kifundikira ng'ate ekyo kuviiriddemu bubi nnyo nnyini ddala. Naye nga nsooka okwebaza Honorable Nakiwala Kiyingi munnange omwana yakkiriza ate alina ekibiina ky'abazungu kyagenda okumuteekamu ekigenda okumuweerera era nga maama we ono omukyala Hajjat Zula ng'alina excess yonna omwana we era ng'asobola omulaba essaawa zonna wabeera ayagalidde. Naye nga yo famire y'omwami ono gwe yasibisizza ne famire ya taata w'omwana omusajja omugagga w'omundiba gye yasookera wamma bawera nkolokooto eri omukyala mbu kuba ye kazeeke. Kati munnange bo ba social in-laws baatandise dda bagambye nti ono omusajja ayinza okuba nga aliko simanya ogwakawala kalenzi kubanga toyinza kukwata mwana muto ow'emyaka 14 ate n'oleka bakyala bo bana. Naye munnange ogenda okugatta zino emboozi tezikwatagana. Omukazi yakyogera birala ate n'omwana w'omwami ono gwe baasibisizza Hajji Ali we yavuddeyo naye yayogedde birala kubanga ye yagambye nti basuula 5 mu kisenge kimu kyokka ate ye omwami omukyala yayogeranga birala kugamba ne weebuuza oba kati kiriwa ekituufu naye ng'ekituufu kyonna tujja kukimanya. Naye nga bagambye nti ono omukyala Hajji Zula mbu gwe muze gwe munnange ye aliwo kugamba kufuna basajja abalinamu kasente n'ababba n'abaleka ku zero era buli musajja alina gwe yali abedde naye ayawukana bubi nnyo nnyo. Honorable Nakiwala Kiyingi yagezezzaako omubuuza ku nsonga za taata we ono taata w'omwana yagambye nti ye ku sayidi ye amutwala ng'eyafa kyokka ng'ate bayawukana bubi nnyo ng'era amwavuwazizza ng'amubbyeko ebintu bye byonna mbu kyekimu era kyabadde ayagala okukola kw'ono Hajji Ali era kwe kumusulako ogw'omusanvu. It doesn't matter oba mwana muto oba muto mukulu oba mukyalawo oba ki mukikola mutya nammwe mwazaalibwa bakyala nga ffe mutusesa baddiya mutusesa ate n'ekisinga okwewuunyisa muli basajja babitiibwa. Abasajja leka mbabulireko muti abasajja be muyita ab'ebitiibwa bemulaba nga bafulumya wabweru ne basiba empale mubatye nnyo era temubasembereza baana bammwe abo abantu bakyamu bano baneefula ndi busiriseera sogera era bannange ndi wakitiibwa nnyo hayi bano bantya n'okukwana abo ofundako omusajja n'omanya nti omusajja wange ali bwat gano okubeera n'omuntu eyeefula mbu era sikwana tebakutte bakozi tebakutte ba-relatives b'abantu tebakutte baana bato tebakutte bintu bitabakwatako beerese batyo mukitegeera. Abantu abo babi, abantu abo bali very dangerous. Watch ebintu ebimu olumu mbitunuulira nenjagala okubyogerako ne mbireka. It is because poliisi yaffe efa nnyo munansonyiwa naye poliisi yaffe efa nnyo ku bintu ebitalina nnyo makulu nereka ebintu ebirina amakulu. Musobola okujja ne mwogera ku kintu nze nina omwana omuwala bwe nalabako bambi yavaayo n'agamba baamukwata munaye mu kuvaayo naga baamukwata nawulira bubi naye abantu ku TikTok neno nga mutalina kisa mulina engeri gye mwamulagamu tebibakwatako okitegeera bambi temwamuwa attention wabula ekyaddako mwatandikamu nicknaminga mannya mwatandika which was really bad. Omuntu watuuka okuvaayo n'ayogera ekintu bwe kityo n'akyeyogerako trust me kiba kinene aba yekompozinze naye nze omanyi TikTok eno oba social media eno kyenagitegeerako teyagala kumanya like terumirirwa muntu eyagala kulaba byonoonese byokka you get era olaba waliwo ensonga ebaddewo ne bagifaako weekubirako oba weesunako okiwulira naye nga munnange poliisi ye Uganda etera nnyo okufa ku bintu ebitalina makulu nereka ebintu ebitalina makulu because trust me singa buli muntu avaayo naga nti gundi yankwata oyo omusajja yandibadde avundira mu kkomera. Abo abasajja be batyo tebeetaaga okubeera mu society n'abaana baffe era ku kintu nze nina omwana omuwala bwe nalabako bambi yavaayo n'agamba baamukwata munaye mu kuvaayo naga baamukwata nawulira bubi naye abantu ku TikTok neno nga mutalina kisa mulina engeri gye mwamulagamu tebibakwatako okitegeera bambi temwamuwa attention
wabula ekyaddako mwatandika mu nicknaming amanya mwatandika which was really bad. Omuntu watuuka okuvaayo n'ayogera ekintu bwe kityo n'akyeyogerako, trust me kiba kinene, aba yekompozinze. Naye nze omanyi TikTok eno oba social media eno kyenagitegeerako teyagala kumanya like terumirirwa muntu, eyagala kulaba byonoonese byokka. You get? Era olaba waliwo ensonga ebaddewo ne bagifaako weekubirako oba weesunako okiwulira. Naye nga munnange poliisi ye Uganda etera nnyo okufa ku bintu ebitalina makulu nereka ebintu ebitalina makulu, because trust me, singa buli muntu ava inaga nti gundi yankwata, oyo omusajja yandibadde avundira mu kkomera. Abo abasajja batu tebeetaaga kubeera mu society n'abaana baffe, mukiwulira, tebeetaaga kubeera mu society. Omuntu alina n'obujulizi, omuntu avuddeyo naga nti banaye gundi yankwata. Kati mu kusirika kuneeno omuze guno gukuze mu basajja, ne munnange bataata, bakojja, babrother, bannange njagala mukitegeere nti nammwe mwazaalibwa baana bawala oba bakyala, give women respect, muwa abakyala ekitiibwa, banaye muwa abakyala ekitiibwa. Nze mpaka kati sinnakkiriza Hajji kye yakoze, nze kyova olaba bino ebintu byambu simanya ngoberera seeka gundi, simanya ngoberera gundi, simanya pasita gundi, nze ngoberera Katonda. Mukitegeera, ngoberera Katonda, because trust me, abantu ab'ebitiibwa, abantu ab'amanya, religious leaders are letting us down on a daily. Religious leaders are letting us down on a daily. Kati twebuuza tuddewa? Kubanga bannange abantu bagenda muzikiti, abantu bagenda makanisa, because they look at these sheikhs, they look at these pastors as an example. So sheikhs and pastors, we mubanga all religious leaders, we mubanga bye mutandise okukola. Ye mukyala Ray-P, mukyala Bindeeba agamba buli musajja yenna ayina akakaze akakwata abaana abato bo beetaaga na kufiira bufiizi mu kkomera, kwegamba ne babeerayo ne tusobola okubajja ate mu baana baffe. Naye nga maaso wano nina LC wano omwami Dani, ate naye avuddeyo okunenya ono Hajjat Zula, agambye ebintu bino wakoze bubi okubiteeka mu mawulire ng'ate ekituufu naawe okimanyi. Mbufunze waliwo ekyama ekyekusifu, ono omukazi kyamanyi. Olo bulungi Hajjati, lwaki okola ebintu mu busungu? Okola ebintu mu bakazi Katonda yabakola atya Hajjati? Olaba bino ebintu byotadde ku mawulire bino, social media, bino byowatadde ku social media, oleetedde Hajji obutalifuna mirembe. Kubanga kati omuntu singa afuna ekifaananyi ky'omwana wo n'akiteekayo ku bintu bino, nze Hajjati sisobola kuwagira bino bye wakola bino. Emisango gino ogiraba giggwa, tewali musango gutaggwa, naye famire eri kulaba etya? Abaana bozadde mu Hajji bali kulaba batya? Apaana Hajjati, apaana. Kino nkiganye, bino byokola tebikolwa muntu asuubira okuddamu okulaba omuntu munne. Eno ensi tetumalaamu Hajjati, eno ensi tetumalaamu. Bino byansi, buli omu ajja kufa birikiwo, naye omuntu akuwabula kukola bino alamusasula. Nze siri musiraamu, naye Ensonga zo eza Hajjat Zula zeeyongedde okulanda, era nga maaso wano nina defense ng'ate naye alina obujulizi bw'ayongera okuwamba. Ofunze byonna we bigattagattamu. Ono omukyala amazima gali nti ayagala byabugagga, nga nammwe we muzze mugoberera story ze okuva we zaatandikira. Twasooka ne tukwata omusajja obubi, naye ate wogenda okubitunuuliramu abafabire ebintu bye boogera, nga ye omukyala alabika alina kyabala kirala. Era nze munzikirize mbasiibulire wano, kambalekereko defense ate naye abyeko byayingira. Tamuweereza Dani, nze ndi defense secretary w'ekitundu kino. Ebintu ebyo nga byakamala kubaawo, bankubirako essimu, omukyalo yankubirako
nga ayagala tukonfaminga endagano gye bali bagenda mukolera era bampita nengenda chairman yali taliiwo nengenda nembasanga ekajasi police bwetwava kajasi netugenda waliwo omuzigiti guli awo munyonyo bwetwagenda netutuula nabwa relatives be abooluganda lwe olw'omukyala nga bagamba baagala yasooka nagaa nti ayagala ennyumba eya saidi eri etanaggwa oluvannyuma najja n'akyusa nagaa nti ayagala ennyumba eno netubeerako awo mu mitingi nakkiriza nti ennyumba gyatwala eno then ekyali kiganye nga bagamba nti omwana bamuwe $2,000,000 compensation nga bakompensatinga omwana gwe bakola ki victim yes kati $2,000,000 ne bazikayanako nga famire ne bagamba nti kale babawe $15,000,000 wasigaleyo ebbanja lya $5,000,000 kati bwe bali bagenda kuvaawo ne mbaga nti abantu bano beekyusa enkeera bayinza okwekyusa mukole obuwandiike tulinde Hajji okubukonfaminga bakola ekiwandiiko ekiro ekyo abafamire ne basayiningako n'omukyalo oyo n'asayiningako Hajji ng'ayagala ssente Hajjati ng'ayagala ssente ziweebwe omwana naye atwale ennyumba eno ng'amutaddeko omusango mbu yayeebaka ku mwana ng'ayagala mu bintu yes abatulaba ndowooza mubiwulira tugende maaso kati oluvannyuma bamala okusayininga waliwo omusajja bamuyita erinnya sikyalijjukira Hajji Kalyango yayetooloolamu bw'ati n'akomawo ye n'agaana okusayininga nagasosobola bisayininga bino ye n'agaana netubaga nti mumuleke endagaano eyo nebeera neerooya wa Hajji yagisigaza kati enkeera ambala akatuuka eno ekiro sanga 6 omukyalo oyo nankubira nanga nti baŋŋambye nti endagaano eyo si ntuufu njagala Hajji ankolera endagaano ntanguziza naye osobola okukkiriza nti ng'omusajja omukazi asobola okukuteekako ekintu n'akufunza n'akuggyako na buli kimu okusinziira omukyalo ono engeri gy'atambuddemu ne Hajji bye tumanyi ne bye tutamanyi omukyalo oyo asobola kukwekola kyayagala kyonna kubanga omukyalo oyo bw'aba akaaba bw'oba omulaba si enkaaba eno ya bulijjo akaaba n'asirikamu n'addamu alinga ali mu genereeta alinga katemba so nze omukyalo oyo nga nze amumanyi nebbanga lyewali bamuwasiza nakati byendaba byakola ne amasimu gabadde ankubira lwokuba nze nali simu recordinga singa nali mu recordinga yandiswadde nga nkubira ngamba tulina okukonfaminga ennyumba eno either sooka giteeke mu manya g'abalooya then balooya bawandiika endagano nti bamuguzizza ekitegeeza omukazi ye ayagala bintu kyaliko ayagala sente yes ayagala sente nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudomusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu katinga kano kebayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kwisangala kufe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias